Relationship oba obufumbo we butuukira ku mutendera ogw'okubanga oli mwana wa buwala oli muddya n'omulenzi naye nga maama wo yakwata ssente n'azikuweereza osasule rent. Mu bufunze nga maama wo yasasula ennyumba mw'osula ne bbaawo. Kati bwe njogera ku bbaawo nga ne maama akimanyi, ne famire ekimanyi nti ono ye bbaawe. Nga si kuba nti maama asasula ennyumba abenga ataasaako kubanga bamaama bataata waliwo bayingirawo nga balina kye bataasa. Nkwanirizaako mu show ey'olwaleero. Nze Sozimo ate era ayongera okujjukiza nti tugenda kutandika love story ekiro ku ssaawa 2 mu East African Time. Abasajja bayisa eggaali mu baana ab'obuwala. Ogenda kuwulira love story ya sister ayisa mu basajja eggaali atajinya basajja. Ogenda kuwulira love story eya mwana muwala agwa ku muzungu n'alowooza nti atuuse mugulu emukono n'agwa ku muzungu omwavu. Omuzungu omwavu. Ekirala kye njagala okutegeezaako be bannaffe aba Dembelyo Properties and Associates bakugamba nti mukwano baleese estate eya Kiwawu Phase 2 ate eno ng'omwaka ogenda gumalako ng'ojooga. Ngamba nti how? Plot eya 5 ku 100 ng'ogifuna ku miliyoni za Uganda 12 n'ekyapa nga weekiri mu ngalo. Another better good way to end this year. Dembelyo Properties and Associates Limited bagamba nti ogenda kubanga osasula plot ya bukadde 12 5 ku 100 n'ekyapa nga weekiri mu Kiwawu Phase 2 tuli ku luguudo lw'Emityana. Ennamba oziraba ez'abannaffe aba Dembelyo. Bw'obanga oli Kyaddondo bakyalirako, bw'obanga oli bweru wa Uganda mwogerezeganya, ensonga ne zibeera nga zigguka. Lwaki tokkiriza ne tutandikirawo nga tuwulira ebigambo bino nga maama yabyogera ku lwa muwala we? Nkulamusizaako nnyo mukulu Sozimo gyebaleko n'aba family members mwenna batumiddeko mugyebale. Nze mpitibwa Mulongo Babirye. Navaayo Uganda njije nkole kuba nali sikyamalako bulungi mu nsonga y'akasente. Naleka omuvubuka omukulu kuba nina abaana 5, ninamu abagala 2 n'abalenzi 3. Kati omulenzi omukulu ye yali ayinjidde university omwaka gwe nagiramu ng'ayinjidde university nga yakagitandika. Kati ate kosi gye yali agenzeeko nga ya sente nyingi kuba yakola medicine era nebaza Mukama nti yamaliriza kosi ye yagimaze. Nebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Kaakati omuwala ono yandeese okusingira eddala okuwa love story. Nava Uganda nga yamaliriza form 6 naye bwe yamaliriza saasobola muteekayo mu kiseera ekyo kubanga omulenzi naye yali nga kwegamba nga akasente kawerako. Nengamba kangende njiye osanga mwenna munaagenda naawe n'ogenda n'osoma koosi. Unfortunately koosi gye yayagala yo sije namuteekamu olwa kasente. Namuteeka mu koosi ndala, koosi ya busomesa. Koosi gye yatwala Bachelor of Arts with Education. Kati nendaba nga gye nyinza okusobola. N'agenda n'agikola. Era ali ku mwaka ogwokusatu. Ali mu kumaliriza mu guno omwaka. Era abadde asomye bulungi naye
Naye lwaki ndeese story eno nga ekwata ku muwala ono wenjagala mumpabuliremu era mumpe ku magezi. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Bakasima baffe tubeebaza okuva mwatandika otulaba ku screen zammwe ku masimu gammwe mutuwagidde abasingayo munkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu naate njagala nyongera okubawabulamu. Kiwawu Estate yes naate si company. Saagala olabe Dembero ogamba ati Dembero yaani ati Kiwawu Estate yaani. Kiwawu poloti zaffe z'Ekiwawu ye Kiwawu Estate eri awo. Naye company yaffe bagiyita Dembero Properties and Associates. Ngera olaba ekigambo Dembero Properties and Associates for quality and trust. Era nkakasa abatulozezzaako quality and trust. Mbaletedde ensangi kilomita egi okuva ku main. Zonna poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Ne mbaletere Nakirebe era kilomita eri egi okuva ku kkubo. Era poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Tukubira ku namba zaffe era ngeza bulijjo zentera okubasomera ku Airtel so tukubira ku 0752 110514 oba notufuna ku MTN 0760 764386. Omuwala ono mu biseera bya COVID awo nali nkyateekateeka agenda okusoma n'afuniramu olubuto era kyamukisa mulungi nti okusoma kwagenda okutuuka okuddamu okusoma ng'azadde ne mugamba genda osome. Bwe yagenda n'atandika okusoma naye kasooke nzireko emabega we yafuna olubuto olw'okuba nti era maama oba maama wootali maama oba n'obuvunaanyizibwa bungi nnyo eri omwana ate oluusi nga talina waakubeera bulungi. Bwe yafuna olubuto taata we n'ayita omulenzi bwe yamuyita nakkiriza nti ye nannyini lubuto era nakkiriza okumulabirira azaale addeyo asome. Naye olw'okuba nti nga bw'omanyi abantu ab'embuto ate abantu era baali banyiivu tebaasobola kumugamba nti beera wano omale okuzaala ogenda osome. Omulenzi yasalawo taata we n'amugamba agende n'omulenzi agira amulabirira bw'anaamala okuzaala addeyo asome. Naye era tetwasobola kumuggyayo n'asigalayo nga aw'okubeera talinaawo bulungi n'asigalayo kubanga omulenzi twali tumusiimye wewaawo yamala n'akyusa embeera naye nga teyali muntu mubi n'abeerayo nga bw'asoma. Kati omwana ono omuwala ono n'abeerawo nga bw'asoma mwaka ogwasooka n'agusoma bulungi naye ogwokubiri awo nendaba nga tekijja kusoboka bulungi lwa nsonga tukizuula luvannyuma nga ekika ky'omulenzi kikwatagana n'ekyange nga nze maama nga bikwatagana. Ekyokubiri ng'omulenzi musiraamu ate ffe waffe tuli bakristaayo amaka amakristaayo amalungi nga tugalinamu ne kanoni mulamba ate nga kale tewaliwo muwala yali aleeseko muwala musajja nga basiraamu era abamu bakikubamu ebituli tebakisiima era kale tetwakisiima ebyo ebintu bibiri ekika n'eddiini ate nga kinyuma bwe mubanga muba n'abeera mu bufumbo obulungi eddiini nakyo kintu kikulu okukwatagana mu ddiini ate nga buli omu aba tayagala kuva mu ddiini lye
kati muba tebigenda kutambula bulungi. Kaakati ebyo nabyo ne tubizuula ne tulaba nga buno bufumbo tebujja kubaako gye bulaga. Omuwala ono yagezaako okwagala omulenzi ono era yamuyiirawo omubiri nga bakyala bwe tutera okukola era nga banawulira stories z'abalala. Ate ebimu omwana ono yali tabingamba, nabimanya luvannyuma era awo nange we natabukira. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda, abeesubwa mu nsika ya furniture. Mu kusooka omulenzi yasooka n'atukweka ekika kya taata, yasooka n'akitukweka. Ate nga bw'omanyi abaagalana oba omuwala naye yabimanya naye n'atatugamba. Naye kino nkigamba eri abagala mwenna, we mubanga nga mugenda okugwa mu mukwano musookenga mubuuzeeko ebika by'abalenzi abo. Kale newankubadde nga togenda kumwagala bufumbo, naye tomanya oyinza okwagala omuntu unfortunately omukisa ate ne gujja bubi nekikukwatirayo nga tokyakivaamu. Weewaawo nga oyagala n'okukivaamu naye nga tekikyasoboka, musookenga mubuuzeeko baagala baamwe ebika mulyoke mugwe mulaavu. Bangi bagudde mulaavu n'abantu abateetaagisa olw'ekika. Simanyi lwaki ebika bino tubibuusa amaaso, omuntu agenda okukitegeera oluusi nga omukwano guli deep kwegamba ne bibasobera. Naye kyandikoze nga amakulu n'osooka n'omanya laavu gyenguddemu ekika kiri kitya, nti niwe n'abaawo obuzibu obuzze ebika bino tebikontana. Twamala obizuula, omulenzi akyusiiza n'embeera, takyalabirira bulungi muwala. Kwegamba omuwala ono akagere ke yayagala ennyo omulenzi ono yatuukanga omuwala kale yali nga alinawo ko business kubanga nga bw'omanyi nze nali nfaayo nnyo ku kigambo justice, naye omulenzi teyakwatako yadde n'ekikumi okugamba nti kale oba mukyala wange kamuweeyoko. Era nga bw'omanyi abaagalana tulabye abawala bangi abaagala babawadde ku ssente, naye ekyo tekyandibadde kikulu. Ate nange era saakitunuulira nnyo lwa nsonga ng'ajja kugamba nti omuwala amutadde mu ssente zange, nange saakyagala nnyo. Nze nenkola ogwange ogw'okuwaayo fiizi, ebirala byo ne mbimulekera kuba nali sisobola kumulabirira nnyo ng'ate alina omusajja alina okutwala obuvunaanyizibwa obw'amaka. Kaakati omulenzi ng'awoza sirina ssente, naye ng'omuwala mu kwagalana yali alina omulenzi yali akola era ng'apangisa. Kati omuwala ono bwe yamala okuwasa omuwala ono kwegamba n'akyusaamuuko ku mbeera, obuvunaanyizibwa n'atandika obusuula. Omuwala obusente bwe yakolanga mu bizinesi obulala nga bw'asoma, ate okusoma kwe kale teyalina mukisa gukola nti oba anaakolenga emisana haafu n'akolako n'agenda n'asoma. Kwegamba bw'agenda ku makya avaayo lwaggulo. Kati obulimolimu buno ng'abukola kiro. Yagenda okutandika okusoma ng'abeera n'omulenzi oyo. Bangi basoma nga baviira mu maka ga babbaabwe era ne basoma bulungi era ne bamalako. Naye lwakuba nti kye twasuubira si bwe kyali,
Omulenzi ono yamala n'akyuka. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows, pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abayina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998. Yakyuka atya nga takyalabirira bulungi muwala, kwegamba abaana bano abawala kangambe oba omwana yenna omuteekamu ssente ng'omusuubiramu bingi, era nga naawe oyagala abeere obulungi, toyagala abidde mu mbeera gye wayitamu. Twamala obizuula, omulenzi akyusiiza n'embeera, takyalabirira bulungi muwala. Kwegamba omuwala ono akagere ke yayagala ennyo omulenzi ono yatuukanga omuwala kale yali nga alinawo ko business kubanga nga bw'omanyi nze nali nfaayo nnyo ku kigambo justice, naye omulenzi teyakwatako yadde n'ekikumi okugamba nti kale oba mukyala wange kamuweeyoko. Era nga bw'omanyi abaagalana tulabye abawala bangi abaagala abalala babawadde ku ssente, naye ekyo tekyandibadde kikulu. Ate nange era saakitunuulira nnyo lwa nsonga ng'ajja kugamba nti omuwala amutadde mu ssente zange, nange saakyagala nnyo, nze nenkola ogwange ogw'okuwaayo fiizi, ebirala byo ne mbimulekera kuba nali sisobola kumulabirira nnyo ng'ate alina omusajja alina okutwala obuvunaanyizibwa obw'amaka. Kaakati omulenzi ng'awoza sirina ssente, naye ng'omuwala mu kwagalana yali alina omulenzi yali akola era ng'apangisa. Kati omuwala ono bwe yamala okuwasa omuwala ono kwegamba n'akyusaamuko ku mbeera, obuvunaanyizibwa n'atandika obusuula. Omuwala obusente bwe yakolanga mu bizinesi obulala nga bw'asoma, ate okusoma kwe kale teyalina mukisa gukola nti oba anaakolenga emisana haafu n'akolako n'agenda n'asoma. Kwegamba bw'agenda ku makya avaayo lwaggulo. Kati obulimolimu buno ng'abukola kiro. Yagenda okutandika okusoma ng'abeera n'omulenzi oyo. Bangi basoma nga baviira mu maka ga babbaabwe, era ne basoma bulungi era ne bamalako. Naye lwakuba nti kye twasuubira si bwe kyali, omulenzi ono yamala n'akyuka. Yakyuka atya nga takyalabirira bulungi muwala. Kwegamba abaana bano abawala kangambe oba omwana yenna omuteekamu ssente ng'omusuubiramu bingi, era nga naawe oyagala abeere obulungi, toyagala abidde mu mbeera gye wayitamu. Kaakati ndowooza omulenzi yagendanga okulaba anti nga bw'omanyi laavu kyekola. Omulenzi bw'agamba nti sirina ssente ng'omuwala ayiiya. Kegamba omulenzi n'asuulirayo ddala ogw'anaagamba. Yatuuka ne ku accident nga n'ennyumba takyagisasula. Kaakati
tamugulira ku ngoye nga bw'onoogamba nti nguliddeko mukyala wange akagoye, kwegamba ng'omuwala yeerabirira ng'omuntu. Atandise okusasula ennyumba, atandise ogula emmere, kwegamba nange ne binsobera. Yatuuka omuwala ne ku extent ekwata nze fees gwe mbaamuwadde ne bamukozesa ng'alowooza banaayiiya ne bazzaawo lwakuba ekyera kyakyo nakimanya leeti kubanga tasobola kukingamba. Byonna mbizuula ng'embeera ng'emaze okwonoonekera ddala. Kaakati bwe nalaba nga omuwala yafaayo buli kimu, kwegamba ne neebuuza omulenzi ye zaakola ziragawa. Ne batuuka n'okubagoba mu nnyumba ng'owooza sirina ssente. Omuwala n'ayiiyayiiya, kwegamba nze natuukako ne ku extent nga nengamba omuwala nti bwe biba bwe bityo nga takyasobola na kusasula nnyumba, buli omu kankugjeyo nze nkusasulira ennyumba, abeere bibye naawe obeere bibyo, kuba sijja kusobola kusasula nnyumba ng'ate mukodomi wange agisulamu. Ne tukkirizagana bwe tutyo, naye era omulenzi tekyamumalira. Yanoonya omuwala paka we yali n'akomawo n'abeera mu nnyumba eyo naye nga nze agisasula. Era nakyo bwe nakimanya nange nentabuka nengamba nedda tekijja kusoboka. Kaakati neemugjayo neemufunira awalala. Ku luno ono twakola akakalu neemugamba bwe nziramu nempulira ABCD ezo okusoma kwo kunaaba kukomyawo kubanga gwe tomanyi ky'oyagala ate nga nange eno mpita mu bulumi bungi okufuna ssente kubanga abaana bonna abo abataano bonna nga basoma ng'ate obuvunaanyizibwa buli ku nze. Oli omulenzi gy'ali nga mpangisa ngula buli kimu ng'amaka, n'omuwala gy'ali nga nina okumulabirira teekako bano abato nga nabo nina obbawa fiizi. Kati nendaba nga nedda tekijja kusoboka. Era nengamba ddala abasajja mwagala ki? Wabula mulimba kubanga bw'olabanga mukazi we ali mu kusoma omanyi mujja kuba bulungi. Lwaki oba tofaayo n'ogamba mukazi wange kaali mu kusoma ekirungi, bw'anaamaliriza tujja kuba bulungi. Naye nagenda okulaba nga kitegeeza nti omuwala bw'anaamaliriza okusoma atandise okukola, obanga omulenzi tasobodde kutwala buvunaanyizibwa ku budde ku ssaawa eyo ng'omuwala akyali mu kusoma, naye nga ye omuwala asobola okufaayo n'akola ky'aba asobodde abeezeewo amaka. Kati bw'anaamaliriza okusoma ddala omusajja yandibadde nga akyafaayo, anti omuwala yandibadde nga yandigenza okulaba nga omuwala olwedda akola buli kimu akireeta. Nendaba nga nedda, nendaba nga ezo red flags nnyingi. Omuwala agenda kutoba n'amaka mpaka omusajja yeebaka bwebasi, omwana tannatuuka kusoma naye ng'ago agamba tewali ssente n'ezipangisa ennyumba. Kaakati neetekawo embeera eyo nembaawula. Kaakati omuwala wenjogerera essaawa eno mulabirira buli kimu. Omulenzi namala neemugoba ebyaddala olw'ebyo ebyaliwo oba ebimuliko ekika n'eddiini nga tebigatta. Kale wenjogerera essaawa eno naye anaatera okumaliriza okusoma, naye nga abakyala tutobye n'abaana abasajja batulekedde abaana. Naye ate ku ssaawa esembayo ne bavaayo nga okusoma kuwedde
ne bavaayo nga bataata. Bannange kituyisa bubi. Yadde tolina. Kale toolako ky'oba osobodde. Naye olw'okubanga omanyi nti omukazi agenze ku kyeyo kukola, kwegamba gwe n'okomenkereza nga esente yonna egenze ku baana, naye nga taata waali, naye ng'essaawa esembayo ajja kubaawo nga taata. Bambi kituluma. Mukyuseemu kuba abaana bano bonna baba baffe ffenna. Kuba gwe bw'onkwatirako nange ne ntoolako, obaako n'ebirala by'okola. Naye abasajja mukoze ky'amaanyi wabula, naye nga nedda mulimba bataata. Mukyuseemu. Maama Elijah Nyenga bw'omuwulidde, waliwo abayinza obyanguyiriza ne bamuyita Nazaala omubi, bad in-law. But buli muntu eyakeera enkya n'azaala omwana we, okuggyako ng'osazeewo busazi okwesonyiwa muwala wo, omuleke atobe n'ensi, bw'amala okuwulira nti emukubye ennyo ajje otandikiraawo. Abamu abatayagala kutandikiraawo, abayagala okubaako by'ataasa. Abamu ajja n'ayingirawo. Olumu tuyinza okulaba, get me right, olumu tuyinza okulaba ng'abazadde abatadde nnyo ennyindo mu relationship oba marriages z'abaana baabwe, naye abamu olumu baba balina bye balabye nga baagala okubaako bye bataasa. Abamu bayinza kulemwa kubaako ngeri gye bakikwata obulungi, ne bajja n'aggressiveness, ne bajja ne bad approach, n'atamanya ddi lwakikola, agenda kikola atya, agenda kuyita mwani. Naye nga ffenna bwe twambala engatto z'obwamaama, engatto z'obuzadde, owunzika ng'ogamba nti nnyinza okukikola n'ekisingako awo. Waliwo kye nabadde seewuunya, olw'okuba taata ali ku ground si asasula school fees z'omwana, kyali kyangu nnyo era si kyewuunya ekya taata okukola decision ey'amangu nti omuwala nga bw'afunye olubuto kati agende abeere n'omulenzi amulabirire, bw'alituuka okusoma nga maze ebyokuzaala aliddayo n'asoma. Ekyo kyangu omuntu atasasula school fees kukikola. Ne maama yatuuka butuusi nga bimukutte entegetege n'amagulu kubanga tali ku ground, ate taata w'omwana yayogedde, kati ngenda kukola ki? N'oli omuntu amwagala, ky'ova olaba otandika okwagala okugamba iba n'enfa ki, n'obuuza ku by'omulenzi, omulenzi ali atya? Ate bagenda kubuulira olowooza amazima amatuufu abaana ab'obuwala, agenda muwaana, maama anfaako era banne si muntu mubi, tujja kubeerawo, tujja kutoba. Maama agenda obbigatta ng'agamba after all oli yabirimu. It was not a good move. Omulenzi ayagala omuwala tamuwasa lwa mpaka kubanga yamufunyisa olubuto. Omulenzi ayagala omuwala ayagala mukazi we, maama w'omwana we tubbi oba mukyala we tubbi, asobola okumulabirira ng'ali waka. Bw'obanga ddala muwala wange owulira omwagala, it is fine and sigenda kusobola balwanyisa balemesa, naye olw'okuba nti alina okusoma, bw'abanga agenda kubanga asoma, agenda sigala ewange asome. Bw'anajjewwo ogenda kutwala obuvunaanyizibwa bw'omuweerera, so ng'emikisa egisinga giringa 95 ku 100 nti omulenzi awunzika tamuweeredde. It was a bad move. Naye nkugambye nti olw'okuba yali agi-influencinga ye taata ali ku ground, ate nga si yaweerera, ye yejjako bwejja kizibu, yejjako bwejja buvunaanyizibwa. Nannyini mufu yakwata awawunya. Ky'ova olaba biwunzise nga maama asobola okuba nga atoba asasula tuition, omuwala ali wa mulenzi mulala, kati atuusa obbigattagatta, ne renti awunzisa amusasudde, newankubadde ng'awo yaluma n'ogwengulu nti okufa n'obutanyagwa bwe bajooga ensanafu tebatuulamu ntuule, n'agaana omutuulamu. Kyenvudde ngamba nti abamu ababyanguya wano bayinza omuyita bad mother-in-law, but sikikkiriza. Ng'omuzadde ali ku kyeyo ng'atoba alina obulamu bw'ayagala omwana we okumulabamu, ky'ova olaba nti yalina okuyimirira wanda, indeed kiina we kikoledde, kiina we kyakolera. Eri abaana ab'obuwala, ekigambo omwana aseera na nnyina, waliwo ebintu by'oyinza okulaba
ng'onoonya engeri gy'oyinza okubigamba mu maama naddala ng'otegedde nti tagenda ku overreactinga tagenda kukola nsasagge waliwo by'olaba nababuuza ddi lw'olaba nti kati ensonga zino zigwana okugambako abazadde ddi lw'olaba naye mbasuubiza nti ekyo tuli kyogerako naye ndowooza ekirwadde kigenda kikula waliwo embeera etukanoga kati ate wano embeera eno esaana okugamba abazadde ekizibu bwe kiba nga kizze tusuubira nti we kiviira mu kwota singa ekizibu kiba kizitowa kiro we kizitowera we kikalubirira okutuuka mu kwota kive mu kwota kyolekere haafu tekyetaagisa kubanga we tutuukira okugamba abazadde tubagamba ebyo bye batakyayinako solution nze sigamba mmange ebintu byange nedda namugamba nti ndi bikugamba nga nkakasizza nti tebikyakola sitegeeza nti talina kyayinza kukola naye olw'okuba nze ndi mu kintu ekyo kyetaagisa omuntu okugattagatta ekiwanvu abaana abawala bino byenjogerako byawukana olumu era muwunzika mwetaaga input y'abazadde naye ng'oba oliawo waliwo lwe waalibadde weekubira enduulu si mu bubi obuzibu bwe mugenda okwogera abamu mwogera mwonoona ate mwogerako sayidi zammwe mwongeramu samuli n'akatungulu ng'amazima amatuufu mugalese nga era n'abazadde abo mwagala batwale butwazi kye mubagamba bukkolokkolo omulenzi ng'okyamwagala by the time you decide to involve your family nabagamba nti olumu okuinvolvinga family yo ng'omulenzi okyamwagala olina okubeera ng'oli very sensitive mu byogenda okwogera kubanga ojja kuba kyayisa omulenzi nga totegedde naye waliwo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abasobola okutuuza bazadde baabwe mu nsonga zaabwe nga motive si yakubizza mulenzi eriyo abawala abaloopa abalenzi eriyo abalenzi abaloopa abawala nga babaloopa kubabizza banoonya kuteekawo nsonga bwe baba nga bakoze ebikolobero byabwe azadde ebweru ayagadde ono n'oli bamukutte ne gundi nga alinga agamba nti abazadde babitegeerako nti olwedde eno ndi ku kyokya abo si benjogerako waliwo abaana aseekinga guidance about her relationship her marriage nga tayagala kuvunza tayagala kubizza tayagala kulabisa mulenzi bubi ewaabwe and I am telling you abazadde basobola okiraba nti omwala ono ayagala omulenzi we ebintu bino abireese mu ngeri y'okubisabika ng'ayagala omulenzi asigale ng'alina akatiibwa era abazadde ab'obuvunaanyizibwa they will respect that waliwo by'osiriikirira era mugenda kugamba njogera bubi waliwo by'osiriikirira ng'omulenzi yakusasula yasasula ddawa lwe baayambala ku gomesi byanjawulo naye olw'okuba muba mumanyi nti oba oli awo mulina engeri gye mwatandika relationship nga yakuwolereza yakusabira nnyo yakutetenkanya kati n'ensobi otandika okuzibikkira naye omuwala nga yajja omulenzi nga yajja mu famire n'ayanjulwa ne bagenda mu kkanisa mu kereziya mu muzikiti ne bawoowebwa lwaki mba ntya okugamba ku famire yange naddala bwe mba mukulu ekimala mu birowoozo nga sibagamba kukyawa mulenzi wange naye nga mbagamba tuyambibwe bwe mala okubanga kyekyo ekigendererwa ngenda kwebuuza mu bafamire ani gwe ŋŋamba eri abantu mu famire nga tabigamba maama ng'abigamba taata nga tabigamba taata ng'abimanyi maama olw'engeri gy'abamanyiimu najja n'abigamba maama ng'amanyi nti kati ensonga eno maama gy'asobola ogikwata mu ngeri y'ekintu kikulu bino brother wange ajja bimala kankukute ne brother wange kankukute ne cousin kankukute ne ssenga kankukute ne taata omuto ng'alina ensonga n'osanga omuwala oba omulenzi ng'akukuta na cousin lwaki ng'alina ekitiibwa kyayagala okusigaza era abalenzi abategeera asobola okumanya nti omukazi wange mukyala wange bino bw'abyogedde tabyogedde mu ngeri mu bubi abyogedde tuyambibwe kubanga azandabula enfunda eziwera nti ensonga zino sandyagadde zisukke ku ffe bwe zinaagenda eri bajja tutegeera bula bajja kutwala bubi tugezeeko okubidiiringa naffe ffeka naffeka wano omuwala agenda okufuluma nga yagamba omulenzi nti omanyi ensonga zino zigenda kuyingira mukko omuntu omulala era omulenzi aba akimanyi ategeera waliwo omuwala lwakuloopa ewa nnyina ng'osobola okukitegeera nti akuloopye naye era ayagala mubeeko bye mukyusa
kyava involving maama ng'osobola okitegeera ne maama bw'aba ayogera naawe nga kitegeerekeka. Maama bw'akukubira ng'anyooka ng'akuvuma obukopi obupale obuviiri olutwe obunnyo ng'omanya nti omukyala pyara gye yakoze eriyo yabadde nzito, naye omuwala ng'ayogera olw'obulungi kyangu n'omulenzi okukitegeera olw'obulungi. Omuwala ng'ategeera n'omulenzi ng'ategeera. Tobipapira ebigambo bino. Omuwala ng'ategeera aba n'engeri ennungi gy'ayogeramu eri abazadde be ku nsonga ezikwata ku maka ge. Bw'asisinkana omulenzi ategeera, omulenzi abeera ne reaction, akola response ey'ekitegeevu kubanga aba ategedde nti omuwala ono yabikoze si kunnafuya naye tubeeko engeri gye tuyambibwa. And trust me, osobola ofuna good results mu kyo. Abaana tulina engeri gye tukaabya bazadde baffe. Bulijjo tulowooza ku relationship between man and husband. Man and woman, husband and wife. Tulowooza nnyo ne ku ngeri gye tukaabya bazadde baffe amaziga nga gye bali eyo beekaddiira naye nga tebalina mirembe nga batweraliikirira ng'abaana abato be bamanyi nti essaawa ne bagenda kugwa mu muliro, bagenda kugwa ku paasi, bagenda kuwanuka ku kitanda bagwe ng'abazadde be batweraliikirira. Nakyo kirowoozeeko engeri gy'olumya abazadde omutwe n'obeeraliikiriza so ng'ate oli mukulu wali badde obagasiza nga bakyakweraliikirira ng'ebbujje ery'okunoonyeza pampa. Tugenda mu kitundu ekyokubiri ekya show eno ne sister gwe byagendedde obubi. It sounds like it ended in tears. She can't believe, but reality. Katumufune netuulira okulaajana kwe bambi. Simanyi kisobola kukkirizibwa oba tekikkirizibwa naye deetinze okumala emyaka 2 n'emyezi nga 7. Mbadde ne boyfriend wange. Twava Uganda nga we are friends, nga tuli close friends, nga tunyumya tuseka. We yatuuka ekiseera n'angamba nerabidde kweyanjula amannya akibonemerwamu ndi mukyala Mugiso. Kati boyfriend wange ono watatuuka ekiseera mwami Sozi ne tubeera awo nga tuli ba mikwano just kati mu kubeera ba mikwano just natuuka ekiseera ne tulaba nga friendship yaffe eri closed nnyo. Nasalawo n'angamba Miriam nkwagala. Bwe yangamba Miriam nkwagala jjukira omuntu gwe nali naye like a friend okuva 2021 tuyingira 2022 nenzikiriza nemubuuza olina omukazi n'angamba sirina mukyala. Gamba bwe olina omukyala saagala. N'angamba sirina mukyala, bulijjo oyogera nange wano sirina mukyala. Gamba ekiri fine. Mwami Sozi Moniengwa mukwano n'omwami. Bbanga lyaffe lyonna lyentambudde ku kyeyo wano tuli naye. N'angamba yatuuka ekiseera n'angamba saagala oyongere mu contract tambula okomeyo ewaka. Ne mugamba tekirina buzibu nga buli kimu kiri smooth eri Mwami Sozi. Naye natuuka ekiseera guno omwaka mwezi oba gwali gwa January nendaba omuwala n'amupostinga Facebook nga bali wamu. Nemubuuzaako ng'omuntu nemugamba anyiwa ngamba tolina mukyala ate wali omuwala bw'ati nabw'ati akupostinze. N'angamba oyo muwala ekyamazima yali girlfriend wange naye twabita dda ebbanga liyiseewo. Neŋŋamba tekirina buzibu. Sister we naye n'angamba kyekimu ekyo. N'angamba betta ebbanga eriyiseeko. Neŋŋamba tekirina buzibu nga omuntu. Nensirika Mwami Sozi. Bwe nasirika
nembeera awo musageezo bwentyo naye bukyekyo kiinsidenti eyo yabeerawo mwami oyo n'atatandika okusalako enju okwogera nnyo nange nga we yali akikola eddeeyo ng'akubira amasimu ga kumukumu for a full year and some months nga ndi ku kyewano ng'amasimu akubira ga buli lunaku ng'era tasobola kukubira amasimu kati 2024 eno bukyetandika twatambula bulungi twayingira bulungi mu mwaka 2 netutambula bulungi tutambuza ekintu kyaffe bulungi 2 gwawera mwezi oba gwali gwa 4 awo gayo n'atandika okukyusa embeera nga tezitegeerekeka mbeera mu butategeerekeka naye mu myaka ebiri gino gye mbadde maze ku kyeyo gino waliwo kasente ke nalina muwaako naye nga si keekanje nnyo naye waliwo bizinesi gye yansomera mu kunsomera bizinesi eyo n'aŋŋamba neetaaga akakadde n'aŋŋamba bizinesi eyo yaliwo naye brother we n'alwala bizinesi n'egenda n'aŋŋamba neetaaga akakadde nyongera mu bizinesi ng'omukakazi omugezigezi n'aŋŋamba nze omuntu gw'otawangako ssente gwesikerangako ku makya n'enkusaba ku kasenteko omuntu ajja ota n'oŋŋamba oyagala ssente mu mutima nawe namala n'entuula olw'omukwano omuntu gwe nalina n'olwo mwami sozi mwana twola ssente $5,000 nengamuwa actually gali $800 naye asatu gano namuwa nemugamba namugamba asatu gano namuwanga mu tundu kaŋŋambe naye nga 5 namuwa fuulu kino tukiseera nemugamba ssente ezo omanyi wangamba ssente za bizinesi naye nsobodde okufuna ka5 gw'okwatirako awo era yeeyanza teyali mubi naye mwami sozimu wenjogerera wano mbadde mbuzaayo emyezi 3 okudda e Uganda okudda ewaka ono omwami embeera zakyukira ddala masimu gange tanyega ate mabegaka wano mu myezi egiyiseeko wano nga ne bwenkomplainingako andaga nti akitegedde ajja kukyusa naye embeera eyo yongedde okutabuka mwami sozi simanyi nkole ntya simanyi neeteete nze emyaka 2 n'emyezi egigwamu kireke kigende oba neeyongere nga nsika omuguwa kuba kati saawa zino ne wensindika meseji zange eno wiiki yonna bukyetandika mwami sozi ne wemusindikira meseji azireka ku bulutiiki tanziramu tanyanukula ngezaako nemusindikira voice note nemugamba ye mwami wakutekisinga ye takoseza takoseza voice recording zino wakutekisingira era waba ayagala kuwuliza ddoboozi akukubira direct ngezaako nemusindikira voice note nemugamba nkulu wemba nga nawe nakusobya nsonyiwa ndi muntu nsobya tuzeewo relationship yaffe gayoyo teyanzira mu mwami sozi tinze neebuuza ndeke gayi muvinge onu oba nkole ntya naye mpulira omutima gumenyese mwami sozi mpulira sikyalina busobozi omutima gumenyese
badde nsaba ku magezi go omutima gumenyese nkole ntya muleka agende bwemuleka n'agenda zino ssente mulekere oba nkole ntya kuba bukyambeerawo nze nga bwe yandabanga nga bwendi sikyukangako ekyola bukyakumakya ne mukubira n'essimu ne mugamba ngenda kuteerako 3,000 bulirako maama sukaali obulireko maama wo biki nga tukkiriziganya tubadde tukwatagana naye simanyi entaba yavudde ku ki simanyi we yakyavudde badde nsaba ku magezi go bannaaye. Abalala bayinza okugamba nti olina kyegyo tulina reaction za njawulo okusinziira ebintu engeri gye bitutuukako. Ekitankaabya ono kimukaabya so nga ekitamukaabya nze kinkaabya nnyo tuli bantu banjawulo ku bizibu ebiba bitujjidde. Oli ayinza okugamba nti emitwalo 8 miliyoni 8 miliyoni 8 ewo nnyingi emitwalo 8 ewono ziba nnyingi. Akaabira laavu n'akasente n'agamba nti oba oli awo yalinziriza akasente kange ne manti yali kikuuzi bukuuzi ekyo n'akyejjako naye bambi abaalumwa. Waliwo amazima ge tugaana okukkiriza nga relationship erabika ng'etategeerekeka naye nga tetegeerekeka. Tetuba sure naye nga mazima go gali nti mwalaali relationship ebanga etakola makulu. Bw'otandika okulaba nga relationship omuntu tategeerekeka ogezaako okumunoonya mubeeko bwe mutula mu nsonga mwekkaanye moving forward tugenda kukikola tutya nga tokiraba bw'aba yeebuzaabuza. So these are clear signs of relationship emaze okuhitinga rock nga tulina obulumi bwe twagala okudojinga naye nga tulina obufeesinga. So sister, very simple, relationship ngeno eba etuuse ku mutendera weekalubidde nga tekugattako kikuluma obadde omwemaliddemu ebbanga eri obadde focused ku ye naye tabadde focused ku ggwe. Bano be balenzi ababulawo kakati bw'anaagiranga addamu ng'akomawo ng'abaako era ekibeera kyateekawo babadde bansiba mbadde n'ebizibu abo bambadde n'ebizibu ebibadde byambuza ng'omuganga kati obimaze kati ozze naki ng'ajja ayanjala ngalo n'olwekyo biruma neera n'okutegeera amazima nti kati omutendera gwe tuliko relationship wekupanga era kate kyaliwo notandika okukkiriza n'okumanya ekyetuzzaako gwe mutendera gw'oba olina okutuukako okkirize nti eno tekyaliwo. It hurts ku muntu gw'obadde oyagala but n'okumuwona nagwo omukisa gubeerawo noga waayi ankubye 8 yali nkubye 8 gutwakamala yamukubye 19 nakati akyamubwebwena oli n'akulira ssente n'agattako naawe n'okubanga akulya kati n'ogamba nti ku byonna ebibiri kyekikoze nga greens oba salads sente oba ono nanyini sente byonna n'abikola n'asigala ng'akutyobola najja n'akuwalampa n'akukkirira n'akwambuka n'akwetooloola naye nga ku miliyoni zo 19 kwajogera 8 si nnyingi newankubadde ziyinza nga si ntono but it would have been worse ng'okaabira nnyingi. Wuliriza ku balala omanye nti ebizibu olina n'ebitonotono ebisobola okugonjoolwa Mukama n'atuyisa mu muyaga ng'ogwo. Tusisinkane nga tufuna love story ya Sister Allen. Obufumbo bw'omuzungu omwavu ate bo mbadde sinnabusisinkana naye ensi teyigika bannange ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Tusisinkane ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Osisinkane bamaama abeerekereza olw'okulaba ng'abaana baabwe ng'abaana ffe tubaako we tutuuka nga bafuluma nga bayingira balabise ng'omukisa mu buli nsonda okutoba kwabwe okubonaabona kwabwe okwerekereza kwabwe kubeere nga kubagasa nga kubasanyusa gye bujja. Obawo omukisa mu buli ngeri yonna buli kye banaateekako omukono olw'abaana baabwe ng'ebigendwa byakusitula famire zaabwe baana baabwe Katonda ffe bamaama abo balabisa omukisa. Eriyo ne bataata abakoze obuvunaanyizibwa obalabisa omukisa. Eriyo abakoze ebyekyejo abeesuuliddeyo ogwannaggamba basisinkana obabuze emirembe ku lw'obulungi ku lw'okubatereeza. Obulungi bwonna ekisa kyo byongere okubeera naffe ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen.